President bwera wa State of the Nation Address yatujjukiza obutawa tulina olw'amaanyi okulwanyisa abakeruzi oba abalyake osobola bayita ababbi oba oyagadde kubayita ababbi osobola bayita abalyake oba oyagadde obeera baba balyake osobola bayita abakenuzi osobola bayita ekintu kyakyoyagala era olutalo olwo President azaalulwa n'ebbanga lyonna araisinze awareness ku buli bw'enguzi engeri y'obunyigizaamu eggwanga era President ataddewo institutions eziwerako naziwa ne support structure okuyamba okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Unfortunately ebitongole bingi birekinze President ddawo tebirwana kimala okulaba nga obuli bw'enguzi bukolaki bulinyibwa ku nfedde. Ekyokubiri, abakozi ba gavumenti tebalina mwoyo gwa ggwanga bangi tegubaliimu era kyova olabanga President wakwata abantu abanjawulo nakolako ekyankwanza eyo baministers ba PS bamemba ba seeke kirungi nnyo okuddamu okurevisinga ebirooto by'eggwanga lino n'ebigendererwa byalyo ne lwaki buli omu ku ffe okuva wansi paka waggulu tulina okwewayo okulwanira lino eggwanga mu luli bye tukola mu mirimu gyaffe mu ngeri tuweerezaamu bannaffe n'okwerekereza okulaba nga teweefaako ng'omuntu naye ng'ofa ku ggwanga n'ekkobire gyokolaki gy'oweereza kubanga ogwo omululu ogwo ogwa buli kimu kyange nkyagala gwe guviirako obuli bw'enguzi okweyagaliza gwe n'ababo niwerabira banna abalala bwena okuweereza. So President babadde ekyankwanze yayogedde ku bintu bingi, ekimu ku byo mwabaddemu olutalo lw'abantu abo bali b'enguzi. Kakati President ekyo si kipya kyayogedde azze akyogera ebbanga lyonna okitegeera yabadde ali mu kutujjukiza ati nno right now tulina okufokasinga ku lutalo olujja ssente za Munnayuganda ne luziyingiza mu ssente z'abantu abaki mu nsawo z'abantu abatono era balabye ababaka ba palamenti bani yayogedde ku baminisita yayogedde ku ba PS ku bakaawo ku bakiifu ba accounting officers okusingira ddala kubanga be basindikira ssente abantu abo abalina okuza accountingira balaba eno project ekolaki etambula bulungi buli project ya ssente. So ojja kusanga nti no RDC ne site etafuna ku report ya ssente nga wezijja naye alina kuyita wano kaawo mwafunye ssente mmeka zakoze eki kimu ku kimu naye nga channeling ya ssente ezo ffe tetukolaki tetuzirabako tukola omulimu nga namwe omulina okukolaki gwe mukola okumonitalinga especially when final investment yazimbiddwa electric center yazimbiddwa. So this is an everyday thing tulina okuba tukolako. So accounting officer oba kuwa miliyoni ya ssente tulina ogenda ozimba essomero olina okubeka sure zimukolaki zizimbibwa. So President yagaya muna agenda kwongeramu ku bukambwe naye kyakikola si just bukambwe bwokka naye nga n'okusomeseza abantu lwaki kibi okulya enguzi kuba essaawa zino eggwanga lyaffe liri ku point erumwa mukitakuwulira bubi corruption abuuliza bubi Uganda nti abantu babba ssente za Munnayuganda nga balina gwe beebuuzizzaako tebakyaswala. So abantu abo President tumwebaza nnyo yeebala okuvayo strongly era yeebala okutaking a position in to fix a right decision. Tumusaba ayigende mu maaso amaking sure nti okulya enguzi kifuuka kyo kizibu nnyo mu ggwanga lino era nekulaba nti abantu baffe ffenna tusitukira wamu twatukotinga President okulakonya ino eggwanga nokulaba nga Bannayuganda baweerezebwa bulungi. So eyo point ekiwa ekifaananyi tekiri wano wewabeerawo suspicion yonna nti ssente zakozesebwa bubi
bakansala nga balabye mwami Odongo abatuufu okuvaayo okolaki okureisinga complaint ogumu ku mulimu gwa kansala okundula sota gavumenti Odongo atugamba mbona alina evidence yaweebwa ssente yennyini nga kyakoze so yakoze bubi ogenda ku poliisi n'awaayo obujulizi obwo era mwebaza mwami Odongo yabanyo yebalire ddala naffe tuli mu kusinziira ku bujulizi obwo okunoonyereza ku bantu abo era tukkirize ekkubo ly'amateeka litwale obudde bwalyo bwe banasangibwa nga balina obuzibu bwonna bwe bakola mu sisitimu eyo balina okukoleramu bagenda kukangavulwa bulungi muteekeewo maaso ku lutimbe Abannayuganda bwe buli bw'enguzi ate ng'obuli bw'enguzi buno buli nnyo mu ssiga ekkozi ly'amateeka. Obuli bw'enguzi buno si lyokka ne mu bitongole ebirala ne mu setup ya gavumenti yonna enguzi ejjudde. Naye nze kye njagala okugamba nti enguzi ndabye pulezidenti era mu kwogera kwe emabegako awo avuddeyo nnyo n'ateeka emphasis ku kulwanyisa obuli bw'enguzi. Naye obuli bw'enguzi buno bulina gye busibuka. Olwekyo bannayuganda baleme kuteeka nnyo maaso ku ssente zino entono kubanga obuli bw'enguzi bubeereddewo ddala okuva mu biseera eby'emabega mu 94 nga tulaba nga buyitira ddala mu kutunda kw'ebitongole bya gavumenti buviiridde ddala wala. Olwekyo wano tulinga nga abagezaako okuggyawo obubonero obutulaga obulwadde namujinga omunene, tulinga abagezaako okulwanyisa obubonero bwa namujinga omunene ate ne twerabira okulwanyisa ekikolo kya namujinga oyo. So abo abakwatiddwa n'abo abavunaaniddwa tusaba ekyo kyeyongere. Naye obuli bw'enguzi ekikolo kyabwo we kiva tetunnalwanyisaawo era nsaba ebitongole ebikwatagana ku kunoonyereza byeyongere nnyo okutunuulira obuli bw'enguzi kubanga ffe bwe tutunuulira ate bweyongere n'okutuuka mu bitundu byaffe mu local governments eyo yonna obuli bw'enguzi bufumbekedde. Otherwise okulwanyisa enguzi ffenna nga bannayuganda tusaba tuteeke wamu amaanyi tulwanyise enguzi kubanga bwe tutagirwanyise ebiseera byaffe ebya Uganda eby'omu maaso tebijja kuba birungi. Nga bw'okibuuzizza nange y'engeri gye njagala okukiddamu nti katusuubire nti pulezidenti teyakomye bukomi ku ekyo kati kye tulabako bakikolere wiiki emu oba wiiki bbiri wiiki ssatu oba mwezi gumu, naye eneebeere practice tubeere ne zero tolerance to corruption bwe tutyo bwe tujja okubeera ne Uganda eyeeyagaza buli omu ng'omwavu n'omugagga ne mufunampola bonna basobola okubeera mu ggwanga kubanga kye tutunuulira buli enguzi eno lwefumbekera ebyobulamu ebyokusoma infrastructure enguudo services zonna zinyigirizibwa abantu baffe ne banyigirizibwa kubanga ffe tutunuulira ebitundu byaffe bino ebyamukono tuli mu kibuga naye tetulina njawulo n'ebyalo ebiri ewala eyo kubanga nguzi n'obukulembeze obubi. So ekibuuzo ky'ombuuzizza nange mu kukiddamu ndowooza nti pulezidenti watandikidde tewabadde wabi naye tusaba eyo practice yeyongere mu maaso n'abali b'enguzi abasingako awo obunene bongere okukwatibwa n'okuvunaanibwa tubeere mu Uganda eyeeyagaza. Ndi wano lwakubira omulanga obutali wabula omulanga obutuyamba ffenna. Ndi mwana muzaalibwa mu kitundu navaayo okwesimbawo omulundi guno ku kifo ky'obwa mmeeya wa Lugazi municipality okaadi yadenaabe eyo mukate yange naye mbasaba omulundi guno embanga mugenda okulonda abakulembeze onteekeko nnyo neokoledde mu Lugazi maka mumpa agamanyi bulungi nze siizire kulwana nkalunaaku wabula nzize kugattako ebirowoozo byammwe bulungi abavubuka abakadde abakyala n'abaami munyambeko kubanga omusolo gwengendako oba omusaba wengendamu
siyinza kuwangula nze kakayomanyi wabula tusobola kuwangula nga tukwatiramu nga mutwetegereza kubanga bali tugenda kufaayo ate ngaera abasinga bona bibanamu kitundu naye mutukubemu nnyo tusobole yayinza okulemera ku nsonga abantu bafuna usiatambula mu biraba ebintu ebimu byakolebwanga naye oba oliawo omusinga abo baali balina okutwala obubanga abajja babasikako kubabuzaabuza nga kitegeera bulungi naye nze badde mbasaba nga ndafuubana nga mbasaba ompeeko ku kisa nebeta nga nkolera wamu n'abantu bona okukuira MP okukuira councillors paka kuba area LCs nga exgratia sente z'aba LC chairperson zitakajja ebintu ebigabiddwa nga sente za PPM emyoga nezo projects zonna gavumenti ziyingiamu sente nyingi nze nja kubeera omuntu alina ku magulu gange atabulirirwa mu bintu ebitategeereka ate ngaali abantu era aba gavumenti bitabategeerasi njagala kukwatagana kugenda kulwana nabo kubanga era tusobola kukola okwanaganya obaweesa tambudde bulungi tutule butuukira mubagana ekintu kyetukola kigenda kutuweesa ekitiibwa nga bwebategeerasi ate nange nga meya wabo tekigenda kutuweesa ekitiibwa have to go back to the community ate nabo muli accountable to government so fena wetukola omulimu omulungi abantu bajja tusiima ng'abakozi ba gavumenti nga nange omukiise ow'abantu asobola okuwawuliza zisize kufuga nzija kubakulembera tusobole okukoleramu kubanga nzego omuntu tusobola okukolera municipality yonna nenjibatiza naye amaanyi nga gali wamu nga twebuuza ku bakulu b'ekitundu n'abakulu b'ensonga mu kitundu ekitundu kya Lugazi kisobola kuddamu kubeera kisobola kiri era kijja kubeera nga kisobola okushayingira empagi ezo tulaba tusimbye nga tutukkana banange yanze benjogedde tukwatagana mulamwa gwe kuliko nsonga kubanga nange nsobola okusuubira nga ki omuntu omulala alina bwe so mbasaba 2026-2031 meya yekka gwe mulina ku municipality omwana wamwe omuwati mundabiranga ddala ate mujje mumpabule ndisobodde kwogera bulungi ndisobodde okutuukiriza bulungi kubanga nange omuntu era kuwagula mukama nze Michael ndi mwana muzaali wa mugazi ate era mukolera emirimu gyange omusajja muna bizinesi mugabinesi motel emirimu emirala ensonga esinga obukulu baluze wano ku Homestone School campus Kizungu campus omusajja bana wano abaana bange babiri waliwo Samuel Kayongo ali form 2 ate n'omulala Subi Michelle naye nga watyo ali form 2 nze wano ku MDD ate ne ku VD as well ndi musanyufu nnyo olw'ebitone abaana bawolekeza nga ttiimu y'olwaleero eri Save My Future nti future y'abaana bano tuyiseevinze tutya oba eyaffe tulina okuteekawo embeera ezinkalejenga abaana okubeera nga bagendera mu maaso okukola ebitone byabwe netubeera mikwano gyabwe netubaagala ate netubaagaliza n'ebyo byebakola nga tubayinkalejenga ekintu ekirala tulina okubeera nga twewaayo nnyo ku butonde bwaffe ekisebiro kya future nti emiti twetaaga okugisimba tetwetaaga kujja ne tukozesa ntobazi ng'ezo bawola abannaffe abaana bali mu buzibu nti abambi oba baazimba mu ntobazi bayizingiddwa ate nga naffe abaagala tujja mu bukulembeze tubeere bansonga nnyo okubabulanga bannaffe abatuli wansi kubanga wesanga nga abantu bamu ebintu babeera tebabitegedde ate omuntu omulira bakugusiza then tetujja ku kigambo ky'engusi kino ekigambo ky'engusi kisusse ekyandibadde kikoma tekiriko nti owa pate ki oba pate ki nekitukwatako nga bannansi kubanga okugenda okubeera ensonga nga gino egyekanamya abantu bavayo ensonga okubisasula ate nekitagenda for better use egyonoonebwa oba onoonebwa nze nganze Kayongo Michael nkikumira nesekukumira yonna era buli muntu yenna akyemigiramu bw'abanga gyebali ebeera bagenze balabika mazima amateeka gabeeyo gabakwateko regardless of your political affiliation, regardless of your tribe, regardless of your religion. Kubanga twagala Uganda etudde entende oba abantu abakola ebintu ebirungi osobola okubeera nga bitwala bulungi ki okubanga mu maaso ozira kubona bannaffe abali eri kugoba omusolo abagoba omusolo trying to forget naye baba gavumenti ezonandibadde nsaba nema abantu ababadde for some good time okutamanya biri obutakusirimisa
abadde baweebwako simanyi kyaliwo oba babaweebwa naye olaba nga abantu they have nowhere to go. Gavumenti yaffe ennungi pulezidenti n'abantu bonna political leaders ne bannaddiini tubagwanizidde wamu nga bannayuganda okulabawo a better solution other than okubeera abantu bano basiibulwa kubanga olwedde kyasalirwawo ne baba nga bavuddewo naye simanyi oba waabwewayoko ku budde okulaba nga bajja ne badizibwa emyoyo kubanga someone losing a home is very key. Tewali omuntu ayinza kubaako kyakola kujjako ng'alina waafa ati okusinziira obwo waawo ensobi zaakolebwa naate ensobi zikolebwa abantu ate era zikolebwa abantu kubanga bali bannayuganda abantu nga ffe sooke tubazze tulabe ekintu oba okolebikanga kikolebwa then next time nga bwe kibaddewo n'abalala baleme okusobola okubeera nga tebakola nsobi eyo mpozi nasnotlis nti bannayuganda njagala tubeere abantu abakola obanga tonaba kugenda kusuula twali nnyo obudde mu consulting administration z'ebitundu nga local councils ba area MPs n'abantu abalala nebuuza ekifo bye mba mugenda okoleramu ebintu oke ate kuvayo mulundi mulala neyanziza nnyo neyanzeege naye nsaba omukama ayambe eggwanga lyattu Uganda tusobole okubeera nga tutambulira mu mbeera bulungi abantu abasobola okubeera nga bakulembera eggwanga ngaffe bakayongo maiko nti oba mu bitundu mwetuva nze omuntu wa kigambo kyange siyinza kubeerawo ngaziiza ekibi ate nembeerawo nga nsuusuuta naye ate njagala nnyo n'okuteesa kubanga okuteesa emaanyi gaffe okuteesa yemirembe gyaffe okuteesaganya eggwanga lyaffe ebintu emu tuteesenga kuteesa kwange eetagamine naye tuleme kukozesa maanyi nti oba buli lwakirina gwomuabeerawo ebintu omulala ebintu tulegera abantu bitambuza mu political aspect tubeere nga giri ensi z'olaba ziri America ezi Israel wano baalumbibwa aba Hamas embeera eyo nebatta abantu naye olaba bonna political party zasooka neziteeka differences zaabwe bali ne badda for the general cause of their country era baba balwanyisa obutujju babulwanyisira wamu si ensonga nti newali abantu abavuye mu Israel nga balina ebipolisi bakoze ebiyigiriza bannaganda baffe so there should be a dialogue kyakugendera ddala ne mu paliamenti nti ababaka essaawa zino essente mu kifo ky'okutuuza ku grawundi bazimbe amasomero bazimbe amalwaliro bakole amakubo bazze eri omunaku ate bo bwezza mu lubuto lwabwe katusaba ne paliamenti etunuulire future ey'abaana ey'abazzukulu ejja era neŋŋamba buli eyalya essente omuli w'omusolo akwatibwe abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira so si kulondamu abaana n'ebyana they should all of them be taken equally era basabike ekibonerezo ekibaweereddwa wa Lugazi Central Division okusookera ddala twebaza Lugazi Homestone okutegeka event wet ku mulamwa ogw'okusavinga future saawa zino abantu bagobebwa mu ntobazi si lwakuba nti bateekeddwa ogobebwa lwakuba tetwasavinga future so what's the way to go yessaawa tutandike okusavinga entobazi ezisigaddewo point number 2 tusimbe emiti kuba yeno yessaawa emiti tugitemye ebibira tubisaanyizaawo bwe tusimba emiti saawa zino era tugenda kuba tusavinze future eyaffe n'abaana baffe n'abazzukulu ekirala promotinga talents ndabye abaana bapafominze nempulira nga njagala nakkaaba amaziga zamwata yam because of a talent tulina abantu abafunye mu talents nga ba Cristiano Ronaldo tulina abasajja ba Messi tulina abasajja ba Bobi Wine tuze Chameleone ba Pepe Cool so ekintu kye bakoze is the way to go abaana abasinga bayinza okuba nga balungi mu class ate abalala nga si balungi nnyo mu class naye nga mu talent balungi. We are holiday. We cannot even afford to come and take tea and mandazi out of this money. We should reduce on the functions and the ceremonies. Agamba president yajja gundi ajja fenna tutongoza ne tuli ku mabanja ate emikolo gino ebyobufuzi ebibi bijjawo enkulaakulana ebyobufuzi ebirungi bizimba enkulaakulana kukwaliza abamu bannayabufuzi be basetinga agenda ey'enkulaakulana so weesanga nti nekibuga kino akiri disitulikiti yaffe eno tubadde mu byobufuzi ebiremesa enkulaakulana
abantu ne balaba nti buli kimu kyakulemesa bulemesa sate tukwatira wamu nga olaba bakansala ba municipal council mu division zaffe wano we bagamba tuvudde mu byobufuzi ebyekisiru katutunule mu byobufuzi ebizimba abantu baffe bo ne bakkiriza netukola ne bayisa resolutions za council ne bayisa plans ne bayisa designs netulaba nga abantu baffe kati banaza okufuna ku bibala ebya gavumenti kubanga bannaffe abali mu bibuga ebirala batandikadde okufuna ku bino ebibala bwogenda e Masaka owegwe ekiri e Masaka bwogenda e Mbarara bwogenda e Hoima genda Lugazi wane wafu wane Lugazi wane kumuli wane ku Nyindo genda e Mbale genda e Kamuli genda e Ggulu genda e Lira genda Arua genda Soroti genda Ludawa Uganda yonna masa ng'oggyeko mukono yebadde esigadde mu kiralo ky'ente. Finally abantu abalungi ab'ebirowoozo ebirungi nammwe bannamukono muwangudde olutalo lw'ebigambo kati twagala olutalo olw'enkulaakulana mu byobufuzi byaffe era tukyalwana okubanga mukono tugiza ku muliraano ku mulamwa guno ogw'okulaba nga politikisi waffe aleeta nkulaakulana ayita kutugatta ayita mirembe na ssanyu mu kitundu kyaffe okusinga okutwawulayawula okusinga okulemesa enkulaakulana ekiyinza okugera ku nsonga eyo tulemera ku nkulaakulana eno mbeebaza tuwadde ku ttaka lyabwe okuyisaawo amakubo era tusaba mukono eno wenaazimbibwa munajjukirwanga nti nomwakola production yammwe nga banantoala kubulira sagala kubulira ku ttale ekisinga obukulu bwomala okulinnya eryato likutwalawa ffe kyetwagala ge makubo kyetwagala ge matala ku streets kyetwagala bwe butale kyetwagala gyemyala okukolebwa gitambuza amazzi bulungi nga tegiyingira mu nnyumba z'abantu twagala ekibuga ekirina emirembe ekirina essanyu ekirina n'abakolera awamu ani aleese eki jendisi kikulu ekisinga obukulu essaawa zino buli muntu alabanira projekiti nnungi tuyinyonyodde ebbanga ddene abaluddewo kugitegeera baleetera kufuna budde kugitegeera so baba nga bagitegedde ekyo kirungi era mbebaza bale kugitegeera nyenje fenna tugenda kufuna ku luguudo mu projekiti eno emyaka gye gigenda okuddako nga 7-8-10 era mbasuubiza nga bannamukono tusapootinge abakulembeze baffe abali ku municipal council technicals town clerk RDC wa municipal council project gye balonkinze okulaba nga balaba nga buli sente ekozesebwa bulungi ate naawe gy'oli beera amaaso gaffe tolaba nga babba ebintu babba amafuta babba seminti babba omusenyu babba amayinja osulire ogwa naggamba tolaba nga abantu baffe bali mu kuteekawo amataala oba batteries olabe nga bazibba osulire ogwa naggamba so nkusaba twingire ffenna mu kuzimba ekibuga ekirungi ekigenda okutunyumira atukisolamu atukikoleramu mu ngeri eyeegombesebwa mu ngeri tugasa ffenna okutwaliza awamu tutwaliza awamu njaniriza nnyo era neebaza mukama kyatusobosezza okweta projekisi zino mu budde buno twebaza nnyo President Museveni ne gavumenti ye eyasobola okutufunira looni eno neraba nti nno kirungi okulaba nga ebibuga ne districts ezitolodde ekibuga mukono ekibuga Kampala nazo bifuna ku birungi ebiva e Kampala nti abantu b'e Kampala n'ab'emukono n'ab'Wakiso n'ab'Empigi okutwaliza awamu bantu babeera wamu bakolera wamu era ebirungi ebiri e Kampala bibingi bitagisa okubeera n'emukono nsaba abatekinikoozi baffe okulaba nga kontrakita be bawadde emirimu gino bagikolamu bulungi kubanga tusuubira ebirungi ebigenda kuva mu projekiti eno okugasa ekibuga kino
eno projekiti egenda kukola amakubo mangi kilomita 14 mu kibuga kino Mukono si ntono. Kino kye kisoose mu bbanga eddene tuwadde mu kibuga kino. Actually mu myaka 10 mabega tetukola kilomita zisukka 10 ng'ekibuga olw'okuba funding eva bantu baffe badde ne gavumenti yalabye zino ssente nga weeziri tusobola zikozesa obulungi okuyamba abantu baffe okukola enguudo, okuteeka amataala ku nguudo zaffe z'e Mukono, okuzimba akatale n'okuzimba emyala okulaba ng'ekibuga kino kiddamu okutinta. Kumpi buli waadi egenda kufuna ku bibala bino wano mu Central Division, ab'Eggulu, ab'e Namumira, ab'Entaawo,